embona y'omutwe okugibikula olwaleero egenda kubeera ya mpaka. Nawulidde bannayuganda nga mukayana nga muyomba mwe abaana bamwe babasudde babadde bakufuna zi first grade akina simanya biki mu moko bakola bulungi kati kijja kyokubanga babasudde olwekyo kibalumye nnyo mwogerera waggulu nnyo. That is such a bullshit. I'm sorry to say that. Singa mwanyiga dda bannayuganda kuno okunyiga kwakakati mwongeremu bwongezi busungu kirungi nti mugolokosa amaaso nga temunnaba kunanya ministry eya UNEB okubeera nti no yasudde abaana bamwe n'okubeera nti no yakoze eki. Bannayuganda njagala nkubuuza ekibuuzo kimu kyogamba gwe guno mulundi ogubadde gusoose okufuna zi degrees ennungi okufuna zi first grades. We have a lot of graduates. We have a lot of people with masters and first class degrees, but they ended up going in Arab countries to serve as housemaids. They ended up collecting 5 million okutunda ku bibanja by'abakitaabwe okugenda okuwa agent asobole okumutwala ebweru w'eggwanga serving as a cleaner, but he's a graduate. Singa mwanyigatta kirikukatako munnayuganda okukyusa nsiyo kano ke kaseera bino byonna mubitegeere mwe ababadde bagamba mu things are not political. There is nothing political. Even if just to say that I am not political, that is politics. Just a mere word. I am not political. That is a politics. That is political already. Tebikyali wakati buli kintu. It is under political. You like or not. Mgwe munnayuganda onnyiiza nza wetwawukanira okulaba nti ensonga ogirabye ate noweewenza. Ekintu ky'okukyusa eggwanga lyaffe tekikwata ku Muganda, tekikwata ku Muteeso, ku Munyankole, ku Mutoolo, ku Mulugwala, ku Mubande. Azilonga z'oli munnayuganda nga benderayo eriko akagambo akanyonyi ka Crescent Crane. Oyina okutaasa ensi yo as a must. Tekikwata ku munnayuganda mbu muvubuka mbate abavubuka bagenda okutaasa ensi abakadde abakulu n'abatobi n'ebigambo by'enjogera tebiwemula bitambuze. Bannayuganda babitegeere. Giwabiwe emmeneku. Nosanga ekikazi ekimanyiddwa ensi yonna nti teri muzadde ayinza kera ku makya n'akwata mwana we avubuse n'amulinanya ekikazi bwe kityo myaka 67 naye nga tekirina kigambo ky'amakulu kikivaamu okuggyako okuwemula eggwanga n'okulitulugunya bebawa emirimu. Omuntu abantu betumanyi abatali qualified abakuma mu pittu bebawa okubeera bayinginiya b'amafuta. That is Uganda. Naye nga tulina abaana abasomye bwayinginiya nga tebubayambye. Wangi Bwodda ku saidi y'okusoma abaana bangi abasomye ebintu eby'ekisirisiro ebitategeerekeka mu Uganda ebitalina meaning nga tewali ne bigenda mugasisa ku mulimo. Bannayuganda bangi babeera Uganda ne bafuna zi graduates ne babeera ba masters and bikoze bitya n'akwata kubo n'agenda ebweru w'eggwanga nga tewali mulimo gwasobola kukola ku ebyo bye yasoma nga tamanyi yadde okufikisinga pipe naye nga hize masteriki simanya bikoze bitya nga we mubiyita nga ine sitiguli nga mutegeevu. Ensi yaffe kati eri modernized whereby nti n'omuntu eyakoma mu pittu twakitegedde nti olina kukozesa bwongo. Tetugenda buli wamu kukozesaawo bitabo books and books. Ate namwe abamanyimu ku luzungu abategera oluzungu awo we mutunyiriza oluzungu lwammwe mulukozesa okuyamba ensi yammwe si kukozesa luzungu lwammwe nga musiruwaza ensi yaffe n'okwonoona emigi gy'emito. Awo wennyinira obuzibu nammwe bw'obanga weetenda okusoma nti simanyi oli looya wabikoze kozesa obwalooye bw'okuyamba eggwanga so si okusiruwaza eggwanga. Odde wano otandika okwogera ku bitundu by'ekyama looya omulamba. Odde wano otandika okunnyonnyola abantu obategeeze nga gwe bw'omanyi okuwemula obulungi obutegeerekeka. Bannange mwagala ensi yammwe tutaasa ensi yaffe we bannayuganda akabinja akatono nnyo bwe kati tekagenda tulemerera akagaininga mu nsi yaffe. Tuyina ebintu mu nsi yaffe emirimu weegiri egisobola okutuyamba abaana ne balekeraawo okubonaabonera ebuwalabu. Tuyina emirimu ne tulekeraawo okukaaba. Tukyasobola okera ku makya n'okola bizinesi n'ogifunamu. Okyasobola okera ku makya n'ogenda okulima mu nnimiro by'olimye n'obifunamu. Tukyasobola obudde bukyaliwo otherwise akabinja katulivvula akatindo bakamenya. Kino ekintu tekiri ku bantu musimanyi ali mu diaspora musimanyi ono ali bweru w'eggwanga ono tali bweru w'eggwanga n'obeera ka mukongolongo ate nga oli munnayuganda kino kikkakatako tulina okutaasa ensi yaffe kubanga eri kabe n'ebenwe eri ku kagundi bagitwala bagikuluggusa. But we have to be unite we can do it. We can do it kana akabinja katono. Bano bannaffe be bawadde ssente batono nnyo tebatusobola. We have to be united to save our country. Ugandans, wake up. It is time. It is time. We have to be ready. Munowooza bagenda kututta batumalewo. Tebasobola kututta. Njagala mbategeeza tugenda mu kalulu aka protest vote ffenna tulina okubeera lunite ffenna tulina okubeera nga tuli kimu. Tebagenda kututta kubanga tugenda kubeera nga tukola okwekalakaasa okuli mu mateeka okutali kwa kwonoona bintu kubanga era ebintu bye twonoona ate byaffe. Ekyo tetujja kukikola.